Abalamuzi tubakubiriza omulundi guno bwe twatwala okutereeza ensi yaffe mugendere ku kituufu ekibatuusizzaako mulimu kugulirirwa musale amazima. Ensonga esembayo ekwataga tukyagenda mu maaso n'okukkiriziganya nga pate tubeeko kye tutuukako n'engeri gye tugenda okugenda mu kooti eza wano oba kooti y'ensi yonna. Mwebale nnyo, mwebalirira. Sanga njya kumbulirako olunaku lw'enkya kulonda akalulu akaddako. Mulina pulaani ki okukuuma akalulu kammwe? Nga baga nti wabbiddwa akalulu ko nga gwe MP wa Kampala Central n'abalala kiyinza okubatukako olunaku lw'enkya. N'experience gye twatufunye mu kintu kye tubaddemu, ekirungi eggulu twalibadde mu kalulu ke twayisemu eggulu katuyigiriza bingi nnyo. Ekizibu kye tusinga okuba nakyo kwe kugulirira n'okozesa ssente, omusimbi omungi ennyo gwe bakozesa okugula abantu baffe, ng'okugula ba agents, ng'okugula ba polling assistants, n'electoral commission yennyini okubeera nga yeri mu kintu ekyo okendeeza amaanyi ga NUP. Tugenda kwongeramu vigilance. Ekizibu kyaliwo nti nze nali nkola mobilization y'eggwanga lyonna mu kiseera bwe twalondera Kampala Central Division. Netusanga ekizibu nti wano twafunawo loophole ne mu bantu baffe abamu ba candidates etujja okwatuukirizayo mu balonzi kubanga abantu abamu twabawa tiketi ate bafuuse ekizibu. So tugenda kwongera okwetegereza n'okuteekayo obukuumi obusingako bwe twabadde nabo. Ate n'ababbi abasinga badde baagala nnyo okubba akalulu ka President Museveni mu kibuga badde discourage tebagenda kudda. Abalonzi baffe tulowooza nti bajja kuba moosoba. Ninawo ttiimu enjawulo ng'eya NUP abantu bameka egenda kukola etya erina kulabirirwa kifaanana kutya? Akalulu akasooka kawedde twafunye ba candidates betulowooza nti balina enkizo abagenda okutuyamba bave okugeza wano Kampala district. Ba candidates abasinga bagenda kuddira structures ze bakozeseza ne ba agents bajje batuyamba ababakoze obulungi. We are going to scrutinize them tulabe nga tufuna abantu abakola obulungi. So tugenda teams zijja kubeera ose pozi n'ekirala olinganga mbuza ate strategy nya okozesa ngirangire mu mawuli ate babanoonye ate babatenere. Nzijukira ne ku lunaku olw'okulonda bajja ne batuzinda. Mukulu alina embeera gy'ayogera ekikulu abantu abasinga balowooza nti ebintu nabikola formally mulina okuba ne mu ofiisi ne mukola ne muwangula olutalo. N'ebiseera ebisinga tukola nga kati bwe tukoze kubanga wano tojjangawo. Essaawa eno ofiisi etudde wano tuba ne ofiisi eziri mobile neera baduba style ng'omukulu watutendeka. So enteekateeka eri fomu tetugigenderako tutose enkola eri nfomo kati wentutudde enkya tosobola tusangawo kubanga era kati bayinza okuba nga bali alaati mu ddakiika nga 4 ojja kuba tulabawo omuntu n'omu. Nga family muwuliriza ne Kyagulanyi communicate ali mu mbeera ki mwasembedde okubaga kuli ali mu mbeera ki ali mu mbeera ki obali? Kyagulanyi ekisooka musajja mugumu nnyo nti embeera zonna zayiseemu ebintu bira tebimukanga. Musajja mugumu nnyo. Babadde bagezaako okututereereza mu tugende tumulabe bajja kutukkiriza basobole okiraga ensi yonna nti nno Kyagulanyi accessinga abantu ebintu ebyo ebyokubuzaabuza. Kyagulanyi tucommunicatinga naye mu ngeri y'amagezi nga family era obulamu bwe tumakinga sure nti bujja kubeera safe. Naye toyinza kubeera so sure essaawa yonna bayinza omutuusaako obulabe, essaawa yonna bayinza omutuusaako obulabe kubanga tebatukkiriza kuyingirayo. Bamwetoolodde nga bwe nakunnyonnyodde. Naye enkola eyo tulowooza nti enkola eyo eri primitive nnyo okubeera mu nsi etambula bwetyo nti omuntu akwesimbako olina kumuyisa nga President Museveni bwayisa ba opponent be.
kati ffe kyobulaba twali twaga tugende mu buyinza tumulage enkola gye bakolamu ebintu eyekigunjufu omuntu ng'omuwangudde oba pulezidenti ng'ava kuba pulezidenti kitiibwa kye kirina omuweebwa naye ye abantu abamuvuganya abatwala eddala ng'abalabe abayisanga nsolo so nga famire natumiddwa famire twongere okuvumirirwa ebikolwa ebikolebwa ku famire Kyagulanyi ne famire ye yes la Uganda yonna mukirabye engeri gyayisiddwamu akubiddwa tiyagas akubiddwa ng'omuntu atuusiddwako embeera eteri yabuntu n'agigumira okusobola okutuukiriza kyeyeeyama nti agenda kutambuza kampeyini paka okugimalako mu mbeera yonna naye kati bwe yavudde mu kampeyini eyo mubutuufu obulamu bwe nga tebwetaaga okuba nga alaba abasawo be bamukebere balabe ebintu ebyamukubwakubwanga ebintu byayisibwamu ali atya tewali dokita n'omu badokita babadde bagezaako ng'ogyeko balooya naye ne badokita be babadde bagezaako okulaba nga tubasindika bagende batuuke wakaawe bamukebere balabe bwayimiridde nabo bagaaniddwa ekyo kigambo kya nnaku nnyo okubanga omuntu n'abasawo be tebasobola kugenda waka kumulabako tewali ngeri yonna nagyafuna ebintu ebyali mu nnyumba waka mumanyi waliwo obutooke nga mukaaga yagezaako okusimbawo obutoketoke emmere mu nnyumba eweddemu twagala muntu ali akamere agenda akalye temukyali mmere mu nnyumba amazzi bagasaze kubanga tasobola kugenda kugula mazzi essimu ze zonna ziri blocked amazzi bagasazeeko amasannyalaze nago kakati nago galeka gagenda kuvaako kati obulamu bwalimu bulamu bwa muntu ateekeddwa mu kasonda okunyigirizibwa okusembayo tusaba gavumenti ya Mwami Museveni ekkirize akalunga bwe yakakoze byayagala naye y'omuntu esooke mukkirize obulamu bwe busobole okubeerawo kubanga ate bw'anaafiira mu nnyumba omuntu abasirikale abali ebyo tebamanyi kiri munda oba mulamu oba si mulamu tebali amanyi tetusaba tukkirize pulezidenti waffe afune obuyambi bw'eddagala afune obuyambi bw'emmere afune obuyambi bw'amazzi n'obuyambi bw'amasannyalaze asobole okubeera mu bulamu omuntu bwabeeramu nga bwe tutambuza ebirala nti tetumusaba wabula kimukakatako tumulagira era twongereza ku ekyo abakulembeze ba NUP tebaze boogera tumuwadde ultimatum lino eggwanga sirirye Uganda siye era si yafuga obulamu bwaffe Uganda yeetengeredde tumuwadde ultimatum nga twongerera okugumiza ku eryo ebbanga eryamuweereddwa senga Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP aba taweereddwa ddembere freedom ye lino eggwanga ly'Abannayuganda kooti y'abantu ejja kulamula twongera okukubiriza Bannakampala ne Uganda yonna nti okulonda kukyagenda mu maaso ennaku z'omwezi nga 2 enkya tulonda bammeya ne balot councillors ambulera ke kabonero y'emmundu gye tuyina twongera okubategeeza ennaku z'omwezi nga 25 nze Ssemugoma Mudani Kigozi ne bakansalazi bange bonna tugenda kulondebwa akabonero ambulera toyise magere awo tandikira ekirala bave ku Kyagulanyi bamute nasikunaba kyankala enkuba yajja erabisa okuddamu Well, yes, just working in this area. We've decided to pull some of you here, maybe we'll disseminate the info. You very well know what we have been passing through the whole of the last 2 weeks. Obuwanguzi obwo omumiddwa gavumenti ya Uganda eriko ng'ozeeko ne Electoral Commission erangirira ebintu mu ngeri ekimpatiira. Mukimanyi bulungi nnyo okunnyonnyola n'ebimu abantu basobola okukwata capturinga videos ne baba nga babifulumya. Tetwasobolanga kuweereza mawulire gava mu kulonda n'obubonero pulezidenti waffe bwe yafuna okuva mu nsonda ez'enjawulo.
mwakiraba okulonda kumpi mu Western region ne mu Northern region kulinga okutaliyo abasirikale batekinga oba ne batiisatiisa abantu awamu amagye ge galondanga awala abantu babatiikingira ngo bululu ne babuteeka mu box. Kati mu kulangirira byabaka makiya Personal Electoral Commission n'avaayo n'alangirira ng'asinzira budde ebweru bwa Buganda oba mwezi region zembagambye Western region n'alangirira bulangizi nga atalangirira mu percentages. Bamubuuza lwaki talangirira ng'alangirira ta district ekyo kyamulemu okuddamu basigala bagenda mu maaso bwe batyo ne balangira ebyava mu kulonda ne wetuukidde wano okulonda okuva mu Buganda tetunnaba kumanyibwa bulungi mu bujjuvu. N'olw'ensonga eyo bamativu n'ebyalangirirwa Electoral Commission era bannayuganda bonna gye bali bakyakukuluma bibuuza omukwali kulonda kyali kulonda kwa kikola ki okufaanana bwe kutyo. Abatuuliza abanyabo ne bassebo tuli wano nga tuli bennyamivu. Ekisooka nja kwogera mu biti bibiri, mu kiti ekyokubeera National Mobilizer ate ne mu kiti ekyokubeera nga ndi mulonzi ate member wa National Unity Platform. President waffe Kyagulanyi ali mu busibe, twebuuza ensi yonna yeebuuza lwaki musibe, kubanga constitutional oba ne mu UPDF Act oba ne mu mateeka gonna mu Penal Code teri teeka ligamba nti omuntu ng'amaze okulondebwa kuba president oba ayiseemu oba tayiseemu alina okusibibwa. Olunaku lw'eggulo ne ambassador wa America yafumbye nnyo okulaba nga amukyalira naye tekyasobose. Bamuganye ne bamugobera wabweru. Balooya baabwe, balooya ba Kyagulanyi bonna beekuŋŋanyiza bagende bamulabe bamubuuze asobole okwerwanako mu ngeri y'amateeka naye tebaabakiriza kumutuukako. Enanga we yabadde ku TV n'agamba babadde balina bebatereeza ewa Kyagulanyi nga situmanyi oba ewa Kyagulanyi police post oba police station okubaako balina bebatereeza nga police. Ne babagamba nti ate baddeyo kati bamaze okutereeza bebatereeza. Kakati kulabula eri gavumenti nti bannayuganda bakumye emirembe mingi. Abamu ku festival okwogera ku bintu bino kubanga bitukawala nnyo ku mitima, naye tubasaba munnayuganda yenna alina eddembe ly'okwesimba kuba president okulondebwa ate mu kiseera kyekimu alina eddembe okubeera free nga bannayuganda abalala ng'abaana baabwe batambula mu bibuga bonna n'awalala. Ne president waffe Kyagulanyi bw'atyo alina eddembe. Tusaba gavumenti ate si mu ngeri yakwegayirira, tubategeeza tubasaba Kyagulanyi bamuwe eddembe lye ng'omuntu. Ate n'abamu natumiddwa ne famire esaba President Museveni alowooze nnyo ku bintu byakola kubanga naye alina famire. Kyagulanyi amute abeere free ng'abantu babeera ne famire ye yagale. Mujjukira bannayuganda emabega nti nno abaana ba Kyagulanyi abazira kisaba abatwala e Bulaaya ne babajjawo. Kati mufumintirize senga abaana bali mu mbeera eyo oba bazzukulu ba Museveni bo ne babateeka mu mbeera eyo nga waka wonna booterodde amagye agatalina toilet, bapama buli wamu, bafuka buli wamu, basasanya kazambi. Abantu abamu mu magye tebajjanjabwa bulungi, balwadde. Bwe kiba kisoboka bamuvinge ne mobile toilets okusinga ogenda nga basasanya obulwadde buli wamu awaka wonna wonna wawunya. Tebabakkiriza kutambula, omukyala babadde bamukwata ku mabeere, ebintu bye tulaba nga biri so embarrassing. Tulowooza nti ensi yaffe eno ngunjufu okuba nga tekola bikolwa bifaananako bwe bityo. Public toilets, moving toilets, so that they can provide them to their officers whom they deployed at Kyagulanyi's residence, so that they don't spoil the environment and spread disease. Please, police, be cautious about that. Olunaku lw'enkya lwa kulonda tuvudde mabega nga tukunga eggwanga lirina okwewandiisa. Tubeebaza mwalonze n'okulonda tekunnaba kuggwa.
Hona Kyagulanyi alina ba flag bearer n'ekibiina kya NUP tulina ba flag bearers baffe abagenda okulondebwa olunaku lw'enkya banyabo ne bassebo nga bwe mwalonda Ambuleera nga bwe mwavayo ne mulonda Ambuleera ennyo muveyo no ku mulundi guno enkya tubeegayiridde banyabo ne bassebo mulonde Ambuleera tulina abantu baffe abeesimbyewo wano mukisa gwe tusobodde okuba nagwo mulaba tukukuta mu bifo ebyenjawulo okulaba nga tubatuusako message officially ne tulina abantu baffe abeesimbyewo mu bibuga ne mu byalo ku kabonero ka Ambuleera ago ge maanyi gammwe ge maanyi g'abantu ge maanyi g'ekibiina kya NUP era bagenda otukiikirira obulungi era ebirowoozo byabwe byonna bikwatagana n'ebirowoozo bya Kyagulanyi byonna Kyagulanyi byalowooza okukolera eggwanga lino ne manifesto ye gye yafulumya egenda kuyitira mu bantu abo so bannaye tubeegayiridde abantu abo mba mwesiga mwe obululu bwammwe wano wendi nja banjulira abantu betuli nabo tulina omukyala Mavisono Nakitende ye kansala waffe mu Kampala Central Division kati nzize Kampala Central wenkya naye tulina meya waffe omukyala waali Nabira Naggayi Sempala oye meya waffe agenda okutuddira mu bamme wenkya kakati amawulire twagafuna nti babavuga ne batwala Makindye era olwaleero batwaliddwa mu kooti y'amagye emisango gye bazza ne babakyajinga treason kyekimu Uganda okulya mu nsoolukwe balya mu nsoolukwe nga batambulira ku Kyagulanyi nga abamu bamukuuma obulamu bwe abalala nga bamufumbira emmere abalala nga bakuuma emmotoka z'okutatukako bulabe abalala nga bamuwagira abantu abo bakwatibwa ne basibibwa mu makomera g'amagye abantu bafe abo tusaba bate kibi nnyo okuddira mukwano gw'omufiira bulago nga Nubianili n'atasobola kulonda Kyagulanyi kibi nnyo Edi Mutwe ne bannabo bonna bonna obutabawa mukisa kulonda n'abalala bannaffe bonna be tutamanyi be basibye kale tusaba abantu abo babate mangu ddala nga bannayuganda tebannaba kunyiga kusinga kaawo mu kiseera kyekimu waliwo bakandesi baffe nga mu biru James ne baasiba ng'ate nkya baakulondebwa tusaba nabo babate n'abantu b'e Lubaga North tubeegayiridde banne mu biru James akalulu mulonde Ambuleera yadde abantu abo tebaliiwo amaanyi gaabwe agabakiikirire n'ebigendererwa byabwe bituukirire ate bannayuganda jjukire bannaffe abaafa abafiiridde mu lutabaalo luno baafa olw'omulimu ogwo bwe bagenderera okutuukiriza nga twambadde engule era nga balaba ensi eteredde n'abaana bwabwe bwe baba babaleka nabo babire basanyufu ekyabwe ne basse akalulu mwebale nnyo mwebalire ddala obwanguzi bwabadde bwaffe kubanga twawangudde emiruka egiwera 15 ku miruka 20 obululu obwo bwabbiddwa era mu nkola gavumenti eno gyebbiramu obululu bakyusiza DR forms bapakiddemu obululu mu box ekiro banyuse kiro 8 box ezimu ne baziteekamu obululu ne bagenda bakyusiza DR form ku Tale Center Kololo ne bakwata abantu baffe ne babakuba ne bagwa ku polling station ne balonda nga abantu agenti baffe tebaliiwo ebyo nebyo nebitakirizibwa mu mateeka ne bagabira ne sente mu layini ne bagulirira abalonzi emabega yonna tuze tucomplaininga ku nsonga ezikwatagana n'okulonda kwabo ku State House ne ku Summit View barracks ezo kusaawa 6 zennyini nakubidde Justice Byamukama ne mutegeeza ekigenda mu maaso nti abantu abamu bagenti babagobye ku polling station ne tekyabamalidde bagenze mu maaso simanyi oba kubanga yankakasiza nti ajja bakubira bakyusemu ne tebakyusizaamu era obujulizi bwe buli ebintu byonna byonna ffe tukolera mu mateeka
tukkiririza mu mateeka era ensonga zino zonna ezakyali mu kalulu ako n'ennangirira gye bakalangiridde kifo ky'omubaka wa member of parliament Kampala Central Division tugenda zitwala mu kooti. Tugenda mu kooti era kooti ye solution kubanga tukkiriza mu mateeka.